bw'ennamirembe obuyinza obw'okukola omulimu gw'omubuulizi. Kale olw'okwagala kwa Katonda n'ekisa kye kyeyatuwa kulondebwa n'okuweereza ng'omulabirizi, olw'okwagala kwa Katonda mulabirizi w'ennamirembe, era eri ggwe omwagalwa mu Kristo tukulamusizza. Mu bbaluwa eno by'ogenda okuweebwa, bwe tumaze okwetegereza okukkiriza kwo okunywevu mu Kristo, obwesigwabo, empisa zo era n'okuyigako, tukuwa obuyinza n'olukusa okuba omubuulizi w'enjiri mu bulabirizi bw'ennamirembe. Mwetegereze kino, twesigaliriza ffe era n'abo abanaatuddiriranga bigere obuyinza okukuggyako olukusa luno ekiseera kyonna bwe tunaamatiranga nga kyetaagisa. Era n'omuweereza wammwe abaakize emisana okumaaso ge abawa emirembe akano n'emirembe gyonna. Enkofiira ey'obubuulizi ate mwambale n'enkofiira ey'obuzadde. N'olwekyo mu mpisa ezo nga bakutunuulira era nga bajja kutunuulira abaana b'omubuulizi. Bwe tumala okuyingira mu kuweereza, buli kyonna kibeera ku ddaala lyo ly'oliko. N'agamba nti n'embuzi z'olunda bagamba ziri ku ddaala lyo ng'omubuulizi, oba enkoko nazo ziba nkoko nga nazo ziri ku ddaala eyo. Era enkoko z'omubuulizi nga zitanda ne zigenda ziri ebijanjaalo kumuliramu. Oli agamba kale zaalibadde ez'omulala. N'enteebereza enkoko z'omubuulizi tezirumalidde ebijanjaalo wano. Kwegamba n'enkoko bazisuubira okuba nga ziri ku levo ya bubuulizi. Mu mpisa zonna ne bw'oba olya mmere bakutunuulira oba ng'olyanga mubuulizi oba olyanga eyasimatuka kuusa. Ate oluusi ne tugenda bamanyi n'okututega kaakati ne balyoka bakulaga byonna ne bateeseteese ne bayagala okulaga nti buli kimu baagala olyeko ne bagamba mubuulizi muno toliddeeko kyokka ng'eno balinga mumwe kiraba essowaani bayiika. Buli kyokola bakikunuulira mu mpisa zonna. Amanya ndi omulongo omubuulizi Munason Kiza Sendawula era nga mpeereza mu kkanisa ya St. Stephen's Church Bukuluugi. Kyetugenda okutandikirako Katonda nga atuwadde obuyinza n'obuweereza buno, njagala nnyo okutandikira ku nsonga y'abavubuka, kubanga buli mbeera yonna yonna ereeteddwa mu nsi eno oba mu ggwanga lino eno bitunuulidde nnyo abavubuka. Bwe bibeera binyumo bitunuulidde abavubuka, ebintu byonna bimuwulira ng'ebisiyaga byonna byonna bitunuuliddwa era bitunuulidde abavubuka, kubanga b'amaanyi ate bakyalina ebiseera eby'omu maaso bingi. Kale nno ensi ng'eteeseteese okuyitira okwonoona ng'eyita mu bavubuka, naffe tuteeseteese tupandike amaanyi n'okukola okuweereza okubuulira ekigambo kya Katonda nga tusinziira ku bavubuka n'okubabuulira n'okubazza eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ndowooza nga singa tunaaba nga tukoze omulimu ogw'amaanyi mu kitongole eky'abavubuka bano eno, tujja kulaba nga tulina ekkanisa ey'omu maaso ennamu esobola okuyimirirawo nti ensonga eno nkyamu, ne bagamba nti nkyamu era ne batatambula wamu nayo. Kaka tugeze ng'ensonga eyo ey'ebisiyaga. Singa tunaba tubabuulidde omulamwa omutuufu ogwa Mukama waffe ogw'okubuulira enjiri, ndowooza nga be tujja okutandikira era bajja kutuyamba nnyo okukola omulimu okulaba nga tulwanisa embeera efaanana bw'ekyo, kubanga si ya bwa Katonda n'olunaku n'olumu.